President Robert Kyagulanyi yakwata family ye n'abatwala ebweru w'eggwanga n'abajjawo n'atuwa ensonga emu n'atugamba nti ekinzisizaawo abaana bano eno ne family yange gavumenti esobola bakwata n'ebawamba neevaayo n'enjogeza ebintu bye sandyogedde oba n'endayira ebintu bye sandirayidde naye nembirayira lwakuba nti abantu bange bakola ki babalidde bawambibwa kitegeera n'akulaga nti ku muntu wo nga bamukutte kiba kikulaga nti ku muntu wo nga bamukutte nga bamuwambye osobola n'okukola kye otandikoze kaba kalala kati gwe olina ndowooza ki nti bano abaana be bawamba kitegeera bo bazadde baabwe tebalirwedde kola Museveni kyayagala bakole abawa abaana baabwe. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda obuwumbi 97 obwagenda maaso n'okubanga buweebwayo okusobola okuddaabiriza ekisaawe kya Namboole akulira omulimu gw'okuba nti addaabiriza ekisaawe kino yagenze maaso n'okugamba nti ekitundutundu ku ssente ezo zagenda maaso n'okubanga ziweebwa omusamize oba goyinza okugamba nti omusamize bamuyita batakale omusamize eyali atuulibwako omusambwa gwa Namboole asobola okubeera nti aguwooyawooya emirimu gigende maaso n'okuba nti gitambula bukwaku. Abasiddyo omusunsuzi ly'erinnya agaliwo gwe mukutu olunaku olwaleero andina omukulu ku sayidi ena ajja babuuzaako ababulire n'amanya ebigambo tubigambe. Mugamba mutya mwenna abatulaba mu ngeri ey'enjawulo engeri gye guli mwezi gwakuna nandyagadde mbuuzeeko n'abawagizi ba Arsenal tegeera omanyi buli kasaale tuka mu mwezi ogwokuna guno eno Arsenal bafuuka nga Simon Peter olw'okuba Simon Peter ye yeegaana Yesu bwe batuuka mu gwokuna beegaana kikopo tegeera kati so balamusaako yona gye muli obulamu butambula butya naffe gye tuli kati oli asanyukaji what is funny kale naye katulabe ekyo ebintu we binaatambula ku lwokusatu naye nga nkakasa bukakasa tebigenda babyangu yadde sayidi eyo naye we tuba tuvuddeyo ne tukomawo eno ku sayidi yaffe lwakuba okubye nookawunti nga tutandika n'omutima gwennyise we tukomawo eno ennaku 2-3 emabega twalabako abantu gye bayita emboozi z'aba planned kids that was Abba Marcus mutabani wa Dr. Jose Chameleone wamu ne mwana mulenzi Solomon Kampala mutabani wa His Excellency Bobi Wine mu bye baali banyumya mwana mulenzi oyo omutabani wa Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga agamba nti yali afunyeyo akamotoka ka Benz C250 abantu ne batandika onoonyanonyaka nga bagamba nti kali mitwalo 48 ejja $, nga bwozikyusa n'ozizza wano obukadde 10 plus sijja kugenda muzigwamu but kyaleeta a lot of reactions buli omu n'awa opinion ye obujja abambaga nedda tekisoboka omwana wa sitwaga avuga ati emmotoka bwetyo biki a lot of reaction but gwembeera wagiraba otya we tuba tutandikidde nga tetunnadde nga ogambye nti emboozi z'aba planned kids abaana abo bonna ba planned kids abaana baba celebrities abasinga nti bazadde babakola ki babakolera entegeka oyo omwana si wa struggle si mwana wa struggle nga bagamba lwansonga before tatanga tana kujja mu struggle yo tatawe yali yamukola ki yamutegekera singa yali mwana mulala nga si Solomon Kampala n'akera n'agamba naguzeyo ka benzi oba nakoze eki kyandibadde okke kiba nomo naye bo abantu balowooza nti olw'okuba Kyagulanyi yagenda mu struggle abantu be tebalina kubeera mu bulamu bwe yabategekera newankwadde yali yabutegeka dda bwakola ki bwaliwo tebalina kweyagalira mu bulamu bwe yali yakola ki yabutegekera yo olw'okuba yali yakola dda naye abaana balina kati obivaako biri bye yakola balage nti bali muki mu struggle kitegeera so nga struggle ye kiyinza okuba ekimuteekamu yerwanirira n'alwanirira ne famire ye kati gwe akyalaba nti wakyanyiiga nga oli agambye nti nfunye benzi gwe akyalina olugendo lw'okwerwanirira kitegeera already ye akiikirira abaana be ne famire ye najja n'akola ki n'abalwanirira kiyinza balina bobeera mu bulamu obulungi lwansonga ye ayiwawo omubiri mu struggle kubanga naye agamba yerwanirira talina gwakola ki gwalwanirira kati gwe akyanyiiga nga oli agambye nti nguze ki kubanga
nti wetulaba abaana ba Desire Luzinda bali fine, abaana ba Chameleone bali fine. Gwe kyekikulozesa nti abaana ba Bobi Wine bo balina kulaga nti baana ba Struggle niwankubadde nga taata bwe yali omu ku bayimbi abasinga obugagga mu ggwanga. Kitegeera n'ojjako politics n'omuteeka ebbali niwandibadde tali mu bya Struggle nga si politics era abaana be bandibadde bali bulungi. Kitegeera kati sote siraba nga tukyetagisa na discussion yonna nti bonna babiri ba Planned Kids abalina okubeera mu bulamu bwabwe lwansonga bazadde baabwe baayiriba before baana babeeremu obulamu. Aba Makasi wabanga ali bulungi osubira Solomon Kampala okubanga ali atya, wabanga Alpha wabebe kulu ali bulungi osubira Solomon Kampala okubanga yagenda beera atya. Kitegeera tekyetagisa kona discussion yonna. Ebiseera ebisinga lwaki abantu balowooza nnyo nti omuntu wabeera mu struggle olina okuba nti abantu obalaga side eri eraga nti you're also struggling in everything. Abantu just ekibalemu tegeera struggle kitegeeza ki. Kitegeera omuntu waava ffe ekizibu kyokka ekiremeza Abannayuganda n'abamu abasinga okulowooza nti baagala nkyukakyuka ogibalemesa balowooza oni akulembeddemu struggle yalina okulaga nti yayeetaaga ennyo enkyukakyuka. Naye ebiseera ebisinga abantu abasinga okulembera mu struggle si abayeetaaga enkyukakyuka. Kitegeera yo of course agenda okujja nga ali bulungi buli kimu kiryokke. Olumwa oli ajja nga alinamu omutima ogulumirirwa n'agamba naye ate nze ndi bulungi naye ate nina abantu bendaba nga ennamba esinga tesobola zimba maka ge nnina, ennamba esinga tesobola vuga motoka ze nnina, ennamba esinga tesobola kwakisesinga amalwaliro genkola ki gensobola teeka gensobola kugendamu, ennamba esinga tesobola twala mwana we bweru wa ggwanga. Kitegeera nze abange bali mu naye nange kanwaneko okulaba nga n'abalala basobola okubaako kye bakola ki. Naye kati ate ffe tulowooza nti ono akulembeddemu yalina okusooka okubeera obubi ennyo. Alina osooka nti ali bubi nnyo dde naffe tugambe nti awo kituufu omusajja ali bubi, naye ng'ate singa ajja nga ali bubi nti tugambe nti n'abeera nga ali bubi ate awo teri agenda mukkiririzaamu. Tugenda sobola tubuuze bw'oba walema okwekulaakulanya gwe ne famire yo Jessica famire akanobe kati gogenda tulima otya nti gwe ogenda likulaakulanya kyekibuuzo kigenda osooka. Kitegeera bw'eba embeera yo bwetyo bwefaanana nga oyagala ggwanga ddamba tolina kyogenda limba nsi. Okitegeera nti olina sooka tulaga nti gwe osobola okwekolamu enjawulo ng'omuntu olina amagezi agasobola okukulaakulanya famire yo n'amagezi agasobola okukubeeza obulungi then olyoka okola eki olyoka otulaga nti naawe eggwanga osobola olitwala ki olitwala mu maaso. Naye kati just wakuba nti wabeerawo aba balina okukuba buli kaseera nga okitegeera bo buli mu buli mbeera abajja kukukubiramu oba mwavu ajja kukukuba. Kitegeera lwansonga nti Kyagulanyi we twamulaba ennaku ezo yali agenda ku parliament nga bagenda oyisa budget ey'opposition. Kitegeera ne tulaba bodyguard we nga amugulira ne bakomyawo ekifaananyi ekikale ne bagamba naye no bodyguard nga tongeeri nga yemu gye yakola ki gye yali mulaba omusajja ne bodyguard tasobola kyusa ngatto. Okitegeera ng'oli akulaga nti kati oyo omulala ne gwali naye tasobola. Okitegeera kati kitegeeza woba obubi bajja kukugamba ekyo bajja gamba ekyo kyaki bw'oba obulungi nti ki nti bodyguard wo olwokwayambadde nga tefaanagana ne bagamba omusajja tosobola nakyusa mugundi we naye ate muganda we wazimba kananga nti ate famire lwaki ezimbe lwaki famire ekola ki muganda we yandibadde obubi nga talina kalina ng'asula mu mizigo ntiraba ne famire ye yamulema okukola ne baganda be bali bubi atulimba ki nti agenda kukulaakulanya abalala asooka akulaakulanya abeewuwe. Kitegeera nti buli sayidi zonna bakunoonya tewali kirungi kyoba ogenda kukola omuntu agambe nti ki. Kitegeera nti balinga bagamba nti Solomon Kampala alina kubeera Uganda ng'ali mu struggle ng'abonaabona eiza alina okuba nga tasobola nakwakisesinga ssomero then okulaga abeera mu mbeera yaabo boolwanirira tutegeere nti oli ki. Naye ate wanaagibeeramu era bajja yumba laba mutabani we waafaanana alimba ki abaana b'abantu nti agenda bawa obulamu obulungi nga mutabani we afaanana bw'atyo. Suubiza abantu nayo ekintu ky'osobola okukola ki okwetuusaako ky'osobola okwetuusaako kisuubiza abantu babeere n'essuubi nti yakola ki. So nze kisitiramu wadde na discussion yonna nti just nti alina okubeerawo nga kuba propaganda ye buli mbeera alina ogikubiramu. Nze sina kyemanja Solomon wadde lwansonga Solomon si omwana gwe tusuubira nti tugenda mutuma mu struggle simanyi tulina omutikka ebizibu byaffe ku myaka gy'aliko obulamu bwe babukolerera dda. Taata we yayiribanga n'ayimba n'akola ki byonna n'abiteeka omwana akuzaala besikaledi ewaka gwe omusuubira obutaba na benzi. Kitegeera kuva buto
wabula ebifaananyi bye ngadde ku escalade akuzaala aba motoka ziparking waka gwomusubira akule abere ngalowooza ku spasio agambe ndowooza kulamu ekitegeera tekisoboka okitegeera ge mazima kali away from that ngenda kusookera ku post yateereddwa his excellency Bobi Wine yesterday then tujja ku rolling back tuve kweyo today mabega byonna gye bize bitandikira the past 1 or 2 weeks Bobi Wine jo yakoze posting agamba nti I've just learned that the Kangaroo military court in Machinde has yet again declined to grant bail to our comrades who are stuck at Chitalia and other prisons for over 3 years despite presenting substantial sureties, including members of parliament. The military court now claims that these comrades, some of whom were picked from their homes, do not have fixed places of residence. Of which court yagenze maaso n'okubanga emma bail aba political prisoners abali myaka 3 plus nga bagenze maaso n'okubanga basibwa ensonga ezigenda maaso n'okubanga ziteerebwawo Bobi Wine yagamba teziri mu ggumba nga tuvuddeko kaawo ne tusikamuko okudda wali emabega omukulu Balamu nga yakagenda maaso n'okuba nti alondebwa abo yatuuka mu parliament kyeyasookako kwe kusaba list nagamba mumpe list tugende maaso n'okuba nga tukola ki tubikolako wajjawo discussion y'amaanyi nti sebo tetulina basaba bantu bemwakola ki bemwagenda maaso n'okuba nga musiba mulimba but at the same time n'abamu ku bano baba nate baganya ogenda maaso n'okubanga bakola ki babata Bobi Wine abadde Chitalia like 3-4 days back I did that story bamugana okuyingira position eriwe saawa zino ddala opposition naddala NUP ng'ekibiina ekikutte omumulimu opposition kirina okugenda ku round table nekigaba bannaayi abantu baabano mubatuwe ono noono kale tuteese wano nawali do they have to ask for political prisoners or do they have to beg for them mulaini eyo ekintu ekyo kiri mu side bbiri nyera kuwa side bbiri yakyo naye side zonna si nyangu side esooka side y'ebyobufuzi ne side y'obuntu yakibayita humanity kitegeera ku side ey'ebyobufuzi opposition ebantufu egamba nti tegenda kugenda kwegayirira President Museveni kubawa basibe alenga yeye amzibulire ngenda kuba lwaki nti ogendera ku byobufuzi n'amateeka abasibe abo ekibatwala mu kooti lwa nsonga nti baba bakwata naye emisango tebakakasa oba gibasinga oba tegibasinga kitegeeza kye kibatwala mu kooti bw'okera n'ogamba nti mugende bw'okera n'ogamba nti bagende begayirire President Museveni bamwetondere abate kiba kitegezayo government ya Sarawuda nti emisango wede gibakola ki gibasinga nga ne kooti tenakola ki tenasalawo kuba kwakola ki kwasalibwawo then n'obwera likiva obulala obubeerawo nti singa mukera ne mugera President Museveni n'abawa abantu abo naye nga ate tusemberedde akalwa akakola ki akaddako ebintu ebyabakwasa byennyini bye tugenda okukola ki okuddamu kitegeeza gavumenti ogiwadde amaanyi okukwata ng'ekimanyi nti newe n'abakwata mugenda kukola kira mujja kuma yerina osalawo bamuteebwa temukola ki temuteebwa nti mutugenda mukaluuke kamu akakola ki akajja nga campaigns ezaakwa eze babakwatiramu zigenda kuddamu zikole ki zibeewo kitegeera kati gwe ova nolaga nti solution yokka eriwo yakwegayirira President Museveni asonyiwe bano abaana kitegeeza ogujja atagenda bakwata nnyo ng'akimanyi era nja bakwata mujja mulina kujja wange munneetondere munneegayirire mbate obuba bweraliikirivu abo bogamba bugambi nti okusinga okukwatanga abantu abavubuka mu campaigns ziveewo tugende nga mukalunga kulonda bulunzi nga tewali ki lwansonga bibanga ebyabakwasa solution tezifuniddwa bwe tuba tukutta abasibe amateeka tegakoze nga Jessica tugenze ku buntu nti omuntu yabakwala tumwegayirire akole ki abate awo campaigns ziba zigenda beera so worse tegeza abavuka bagenda kubeera ku risk ya waggulu nnyo nti baba balina kwetangira bwetangize butayingira mu byabufuzi ku byewalira ddala kitegeera lwansonga solution eba esigaddewo yokka yakwegayira president ate nga president ne mukalwa akajja wajja kubanga akola kimwali kitegeera kiba kiraze nti opposition tena nkola yonna oba n'amateeka gano tegalina nkola yonna gigaswata asaamu basibe ekisooka amateeka ganyu gamba nti emisango gikola ki gibasinga emyaka 5 era gigweko okitegeera n'olumu baleme kukola ki
okufuna obwenkanya kati government esaze obusaze nti bakole kibateebwe tetutegedde bagiza tebagiza yo government esaze nti bakola ki bagiza then ku side ey'obuntu eno ye side esinga okuba enzibu eno ye side nga wano woba otya amazima toyina biwuliriza kitegeera naye nga ge mazima bwe twali tutandika nga tugenda mu kulonda President Robert Kyagulanyi yakwata famire ye n'abatwala ebweru w'eggwanga n'abajjawo n'atuwa ensonga emu n'atugamba nti ekinzisizaawo abaana bano eno ne famire yange gavumenti esobola bakwata n'ebawamba neevaayo n'enjogeza ebintu bye sandyogedde oba n'endayira ebintu bye sandirayidde naye n'embirayira lwakuba nti abantu bange bakola ki babalidde bawambibwa kitegeera n'akulaga nti ku muntu wo nga bamukutte kiba kikulaga nti ku muntu wo nga bamukutte nga bamuwambye osobola n'okukola ki otandikoze kaba kalala kati gwe olina ndowooza ki nti bano abaana be baawamba kitegeera bo bazadde baabwe tebalirwedde kola Museveni kyayagala bakole abawa abaana baabwe kitegeera abo abaana be baawamba gwejjukira balina bazadde baabwe abamu nabo abakazi abaliyo balina babba baabwe kitegeera kati gwe tolina gundi abagamba nti temukkiriza kugenda kwegayirira President Museveni nga gwe nyini wakeera n'olaga ensi nti singa baba bakutta abange nange basobola okunkozesa ekintu ekyo nsobola okugenda kati wekibanga solution yokka Museveni ayagala baveeyo bamwegayirire ekyo ndabanga ekyangu bwe kibanga abazadde kiba kitegeeza abazadde abo balina obulumi nabo bandibadde beetegefu singa si kubavuvuba kubagamba temukola ki beetegefu nnyo okugenda okwegayirira President Museveni tukwegayidde tusonyiwe tugonze lwansonga tukize tugaane ku famire yo kitegeera kubanga kiba kitegeeza nti Kyagulanyi singa naye babe babaddeyo kitegeera nga bwe yatulaga nti singa abange singa babeera babakutte nange nafuwa basobola okunkozesa kyesandikoze ekyo kitegeeza naye singa ababe babaddeyo ne bamugamba nti solution yali ogenda wegayirire Museveni abakuwe kyandibadde kikola ki ne maybe okuba si bafamire okitegeera si bafamire abandi badde nga abafamire ab'okumpi ba Nubian Lee bali ki badani magic bali ki bali out kati kitegeeza ne baneeno famire zaabwe ziyinza okuba zirirwedde nnyo okukola Museveni kyandyagadde babate kitegeera bamaama baba abaana abaami baba abaana abakyala baba abaami abali eyo kitegeera wogenda nga ovudde wano mu kamera ekituufu n'omuzza ebbali n'omugamba nti tudde ebyobufuzi tubizza ebbali kubanga nagambye wano tuli ku nsonga ya buntu yashumani n'omugamba nti ekituufu omuntu gyali alirede okujja obeere naye okitegeera nga tukoze eki naye gamba President Museveni nti tusonyiwe biki osanga bonna balirwedde lwansonga omukulembeze yatulaga nti muganda we nga bakutta omuntu wo tewali ensonga lwaki abanga embajjeewo omusajja ajja kgenda abatwale agambe nti langirira nti Museveni awangudde akalulu nangirira lwansonga omuntu wange bakoze eki bamukutte kitegeera kati nezino famire era nawadanga nezino famire zino essaawa zikkiririza ddala nti okwegayirira kyekikola nabo musaayi gwabwe guli kitegeera gwe watya nga tugenza mu kalulu akaddako nga tebavuddeeyo kubanga enkola zonna zikoleddwa zikoze eki enkola ennyangu nti wawanga President Museveni ayagala mwegayirira bwegayirizi akola eki akkirize abantu abadde mu famire zaabwe obaleka ne bakola ki gwe nobaga kubanga ye Kyagulanyi ayinza okuba mutuufu nga nze sijja kukola ki tetujja mwegayira tusobola mukola ki ku levo y'ebyobufuzi n'amateeka naye ku levo y'obuntu bali baabali eri kubanga kati abazadde abamu n'ebyobufuzi tabirinako omwana bamukwata bukwasi ng'agenze goberera ne bamukwata yali ku gaali eri mu kampeyini ne bamuyola nga n'omuzadde ebyobufuzi tabiriiko ye kiri kimu nti omwana wange aliki ali fine kyegera naye kati gwakulembeddemu wano bw'ojja mukayoga tetusobola mwegayirira tetusobola mukola ki ate nga gwe eryandibadde ekkubo gwe noga nze kakankola ekinze ogwange nkozi ogw'esayidi y'ebyobufuzi n'amateeka bannannyini baana abo okusinziira ku ki kye bafiiringa baddembe osalawo
kiki baagala okukola abaana babokola ki okudda abakyala abo kiki baagala okukola abaami babokola ki okudda gwe nga naye kyewandikoze singa abaana bo babadde bakola ki kiwatugamba kiwandikoze nga no bakoze ki bawambiddwa nti omusajja yandinjogeza kyesandiyogedde tegeera kati gulowooza baneeno bo abali kweyo level golaba kweyo level nti ovuganya kuwa president naye naawe okimanyi nti oba wamba omuntu omuganda wange bakwogeza kyewandiko kati ate ono omuntu wa bulijjo atalina kyafuna mu byabufuzi jesi ng'afuna mu bufunyi bukulembeze talina nnyo nkyukakyuka naye tewali kiyakoze ki golowooza tali lwedde kukola ekyo Museveni kyayagala omukozesa okuta abaana be okuta family ye tegera so kino kirimu side B side y'ebyobufuzi n'amateeka ne side y'obuntu so omuntu yenna aba azokyogerako onosoka naye niweteekamu side y'obuntu noga ebyo biri awo naye waliyo ali emabega w'emitayimbwa tegera waliyo ali emabega w'emitayimbwa nga mazeeyo emyaka 4 zino essaawa talina choice oba avuddeyo atya oba avuddeyo atya yayagala kimu ng'ali bweru freedom ngali bwe kyekituufu waliwo political side ne wabaawo ne humanity nga tutuuse ku political prisoners oba abantu abasibwa ku lw'ebyobufuzi bw'obanga oyogera ku kadzi bbiri ekibuuzo kijja nti tewayinza tetutuuse mu kiseera nti waliwo we tutuuka nga abasibe bakozesebwa nga kaadi ekintu ekyo kize kyogerebwako nnyo terutuuka akaseera nga abasibe bakozesebwa nga cards ezizanyirwako empiki ono n'agamba kamutiise embenga amubawa oli n'agamba sijja kukkiriza nange bampa nga nkoze kiri kyaŋŋamba tetutuuka olumu nga abantu bano bambi bafuuse nga cards ezizanyibwa wakati awo abasibe ekyo kituufu basobola actually kituufu zisobola okukozesebwa kaadi ate ku side bbiri eya gavumenti ne opposition of course opposition yo wekiyingiramu nti government of course creatingawo ekyo nti government webakwata eno opposition tena kyebena kola era okujjako okujja erwana okulaba nti ki ejjayo abasibe abo naye mweri ebbanga eryegyo emyaka 5 yo eba emala gyekola ekyo kumpaka emyaka 5 gikola ki wegiggwako lwa nsonga geno kizo yanki mugina emyaka 5 ekintu ekisinza okukolebwa mu kino ekisanja ekyamaanyi ennyo kubanja basibe kitegeera kati ekibuzo ekibeerawo ekizibu kyokka ekiriwo okuside opposition nti singa mubanja abasibe emyaka gino 5 ne mutabafuna ne muddayo mu kintu kyekimu era nga abasibe bano tebateereddwa abalala ne baddamu era ne bakwatibwa era mugenda kudda emyaka emirala 5 era mubanja abasibe ebeera agenda nti buli myaka 5 tujja kubeera nga mukubanja basibe tega then yo government nayo wekifulya kadi government osobola tuka side sawa ya ebyobufuzi wali nga akalukana ati otuuka Museveni avayo n'agamba nsonyiye buli musibe yakola ki yali akwatiddwa ku lw'ebyo n'agamba omusajja ekituufu omusajja alimu ak'obuntu omusajja oyo omusajja okitegeera bano aba humanity aba humanity agamba omusajja omusajja asaasidde abano kitegeera kireza abana abamazeeyo emyaka 5 bo babadde playingirako nga kadi ez'obufuzi side opposition ne side ya government yo government ngekibaza nti kankusibe emyaka gino 5 gigenda tukali eri nze nkute wali kadi yange mukube joka then opposition eno tuka agent tuoke tugambye abantu tutegedde government mbi tegeera weba government mbi yakwata abasibe gwogisubira nti egenda bata mbi then what is the solution kyendala tegeera lwensonga government embi yebalina Jomanyi tekyaswala nti erina ne byekoze ebiswazo okusingako awo oyogedde wano badwa ndikanoyogera ku ezaawe bwa Nambole n'ebyo tebikyakola ki tebikyaswaza eddwali y'erubowa tebikyaswaza kitegeeza ne kino ekyabasibe bayinza okuba tebikyakola ki tebikyabaswaza solution kyendala kitegeera so kubanga emyaka 5 egiba gigenda kuggwako nga tubanjiza abasibe ne balemerayo Segera ne tugenda mu kalulu akalala ne kola ne badde ne bakwata abalala segera ne muyingira mwejera ne mubanjira abaki abasibe era mu system yemu naye nga ne bali be mwanya baje bakola ki bagano kola ki otebwa segera kati so nzolo mwawe enterawo question mark ngama nti bwekibanga eyenkola ye Museveni jasolo waamu abantu n'abadiza abantu abawambibwa yakumwegera nga kyayagala bamukolere nti banaye tukwegayiridde
nze mba mpagira omuntu n'agamba n'akikola ki. Was the other guy right to go to the State House? Yo Kateregga ayinza okuba yandibadde mutuufu, point engeri gyagiyitamu yali ntuufu, naye lwakuba nti naye muzannyo gwa byabufuzi. Naye ayina era kubanga singa kyayayogerako kyali kituufu. Nga yagenda yeegalira President Museveni abawe ekirabo kya Idi n'ekya Easter singa abasibe bakola ki baavaayo dda. Naye naye nti Balamu yamutwala kukola ki kuyisaawo buyisa kyengaye nti Balamu anti kyeyakola ekyo kyeyasaba wabaddewo era process eyinoyitibwamu list and all that. Tosobola ga nti kyekiyinza oba nga kirwisizza ekya Kateregga. Kati nti Kateregga akaseera ke yagenderamu naani yamutwala n'engeri gye yakola ki gyeyagenda mu kitegeera nti kuba kuzanya nti kyeyibala muntu ayagala kubeera eloquent nti nze mission yange yakujjayo basibe okitegeera naye nga bwe kiba nti amateeka nga singa President Museveni avaayo n'akeera n'agamba nga ye yennyini ayogedde ng'olese bino nti simanyi yantumye simanyi yakoze kino eno n'agamba nti abazadde ayagala baveeyo ba abakazi abakyalo ba abaami bamwetonde ba bamwegayirire newankubadde oba beetonde emisango nga tebaagikola Oshegera manyi waliwo bakwata mu bino ebyaffe bya bulijjo omuntu asooka okutwala ku poliisi n'akuwaabira nenge ekituuka omusango twakola ki tewaguzza nene batukali ne bavulungana ng'ekituufu nolaba mufo ky'okubiwanvu yakamwetondera enkikole ki nkite nkiveemu newankubadde saakola ki saakola musango kati so osevinga obudde n'okusooka okudda simanyi ebyobufuzi n'amateeka biki nti afa tugenda kugoberera amateeka bagaganya okukola okuwa abaana ab'eddembe nga solution Museveni yayagala kimu nti munneetondere ne bankubadde tebagizza nze mbawagira bayitonde naye Kateregga abasaba lukusa bandilumuwadde waliwo embeera egamba nti Kateregga yandisabye olukusa n'agendayo nga be bamusindize bandimusindize bandimuwadde bansonga nti tukize bannabyabufuzi bazanya ebyobufuzi kya tulina okikkiriza ku side zonna kitegeera tikati ye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tosobola musuubira nti agenda avaayo olunaku lumu asupporting ogenda okwegerera President Mani okwega President Museveni then obuzibu obulimu nti lwaki nti okkiriza bali bagende beegayirire abantu abe bakole ki bateebwe waba Museveni kyayagala nti ba abantu abaali okumpi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bayanguwa okuvaayo abamuli ku lusegere okitegeera bani bokyamanya abakyaliyo nga bakulusegere kitegeera babobi yanga bagenda ne bavaayo banubyani bagenda ne bavaayo edi mutwe bagenda kizibu ki ekiri kuba n'abalala abali distant nti bo justify twali tukoze eki twali tuli kulala ne twali tuze ku gaali awo twegatte kubega kitegeera basami de mighty family bona bakola ki bavaayo basami babakwatira kalangala abaana yo bakwata nabo balemeddeyo teri abakola ki abamanyi solution webe eringo lyagamba nti mwabatamanyiddwa mulina kunneetondera gw'oli munaku tolika akumanyi lwaki togenda ne weetonda then away from there oli ajja kugamba nti tusobola okuchallenginga legally yo when you ajja kugamba we can challenge them legally bana abakuta abantu bafe do you think that avenue can work in that kati emyaka ena tugenda mu campaign ziddako legally kiganyo kola ki kiganyo okuguka kitegeera gwe buli olowooza kweja emyaka eno girabanga emyaka emitono naye muganda wange bakuteka mu kaduku nomala ennaku ezi biri bweziti nazo nyingi ovayo wenna okogedde wekitegeera kati gwe olowooza kwa omwana nga ekyamukwasa teyabba teyatta muntu naye ng'ali luzira bw'ati atudde alima bamukozesa embeera gyalimu sigiyo kubanga nabo balina family nga bali bulungi actually abamu nga baali bulungi ng'oli bizinesi zonna zaafa naye ng'ekimusibye kiri eki ti opposition egambye tete sana Museveni gwe kyeki kyakusibye wano obulumi obwaba akola ki bino tusobola obikkiriza tusobola okwogera ebyobufuzi tusobola obikkirizaako buli omu n'alaga sayidi ye n'oyogera kyoyagala nga tetusobola kukola ki tegeera naye kati nze sinyinza obutabeera mu kika ekyo. As we are winding up, do you think at any moment we babanga ddala bakedde ne begayirira ozanako gisikatego just kubalabisa bulabisa boloza abantu ababa n'ababawa no wekibanga president yavuddeyo n'akola ki n'agamba nti beegayirire webanga ye avenue esigaddeyo yokka
newankwadde tetumanyi oba anaabawa abantu oba takoze eki nti abegayire baveeyo Museveni president agaane buganyi tumanye nti president ali mu kugazi yabaga bagambe nti n'omusajja naye mu byekituufu abaana yakolaki yabawamba kitegeera abalemesezaayo batuuse ne ku level emwegayirira naye akoze eki aganye naye banga avenue yonna gye basendinga nti okubawa abantu abo kyekyo tekina buzibu genda kikola ki. As we are living still, His Excellency Bob Wine ku Idide yagamba nti we muba mubadde mulowooza nti mbakozesa nga business mubate. Don't you think that statement is enough? Kyovanagaye wali nti ziri abasibe bakolanga cards naye card y'opposition government yegisetting okitegeera yo government ebasiba ati of course your opposition so that you come and plead your government opposition no kikola ki no gifula agenda kati go watya aba government esiba abantu abo ngeyagala opposition muleme kukolayo kintu kirala kyonna mubeere ku kyabasibe nga ise diversion also nga mubeerawo mubeere mutaba mpaka emyaka 5 yewe giggwako kitegeera nga temuna kye mukoze nga yo government amaze kitegeera nti kati we maloba owamba bana abantu nembasiba opposition tena kintu kya kyegenda beera nyonge enjogerako tegenda nnyo kulondoola nnyo sente zi spending ndwa tategenda kulondoola nnyo bintu bibi bikoleddwa nnyo kino ekyabasiba olw'ensonga nti oba wakwata abantu kyebagenda ofokasinga mpaka emyaka 5 egikola ki wegiggwako then ne government nayo yennyini tegenda kubatta bw'olowooza lwansonga ekimanyi mu kalulu akaddako eyagala ebateekemu entiisa ebalage nti tusiba nti we tukusiba naye munagenda mu mateeka ki togenda vaayo ono yalina ekigambo ekisookera yalina ekigambo ekisembayo pardon yagirina kitegeera kati olowooza nti abavuka bagenda kuddamu bagende nga tebafayo bagende mu byobufuzi bwatyo nga bakimanyi bagenda mukola ki. Oh, it is also another way to instill fear. Abavubuka obutalwanirira ddembe so kati gwoba ng'oli mugezi olaba bino nogamba owaayi gino emyaka 5 gye basibye omusajja emyaka 5 ogenda ovaayo kuba kati gwobala emyaka oba agenda okulonda wewali nekyeweeyongeddeko ne mu mbeera ye ya bulijjo oyinza okugamba nga emyaka 5 emyaka 5 wali bubi nnyo nga step gye weeyongeddeko mu maaso nnene oli agenda ovaayo mu kkomera yali kyaliwo nga muganda wange wamuleka dda yaddayo mabega okitegeera kati kitiisaamu n'ogamba ate denize ekisinga okuntiisa lwaki neŋŋamba nti bano abaana we bawayo enkola endala yonna nga si mateeka nga gavumenti yagala yita amateeka okubata ebate lwensonga abaana bonna abaali ku kamera eza abaali bakwatira bobweni kamera abo abamuli ku lusegere bonna baavaayo okitegeera bonna abaana babakwata bangi kubanga naye bw'okozesa statement eyo olitagamba nti you just against everything bw'okozesa ennyo statement eyo nti abaali ku lusegere nti nze ebiseera bya campaign nali nfollowing ebintu buli kimu tegera kwaliko basama ba map media baana baali bangi basikayiso abo bomanyi nti bo bamanyiddwa sikaiso jja buli wamu abaawo tegera nibo bakola kitegeeza nti baneno abali bana abali close balina enkola eyabanguyizaako kola ki nti kati osabe enkola eyo yebetwalibwa ne waba waliwo enkola esotwalibwa ku bali betutamanyi kwanga tuwulira abantu bangi naye amannya gaabwe matono era bajjayo amanya ku lisi okulaba nga batono b'omanyiiko kituufu batono b'okola ki bonna betwakisinga otegeera bogeddwako nnyo tegera so eno vidiyo eyinza okubeera enzibu nnyo eri amatu g'abantu abaki abamu naye waliwo olumu wetunotuuka tugambe nti wanowo ebyobufuzi tusooke tubiteeke ebbali tulowoozeeko ewalala okitegeera nti olumu ebyobufuzi tebanga kyaki nti olina kubeera ndiga you have to follow waliwo wonotuuka n'ogamba baŋŋamba okwebeereramu nina osooka okubalamu neŋŋamba owaayi waliyo abantu eyo boolumirirwa n'ogamba neweyandibadde neyiba wange nga bawe baamutwala kiba kikuluma kitegeera so nomulaba nga struggling for years bwekibanga enkola gyolaba egenda okugguka ng'oli agamba yakwegayirira olina agamba tetujja tekijja soboka otyamu n'ogamba naye ate ye yakulaga nti baba bakutta ababe basobola omukozesa buli kimu nolowooza ekyo si kye kiba kigendereddwa eyakwata gwogaane omulabise gwogaane oli eyakwata akuleetera gw'alina okwegayirira akimanyi ogenda gaana ekintu kimu nti of course nga ye ku level y'ebyobufuzi Kyagulanyi nze simuwagira kugenda kwegayira Museveni ku level gy'aliko naye ye waddembo kivaamu nadde ebbali bwe babanga baneeno kyagamba mbu baneeno
bana abantu bali mu kutuukirira abazadde babo abaana bagende begayirye Museveni gwe baleke ayite mbana abagaye mugende bo bagende gwe togamba nti kiki mukola kyamu wama abantu mugume mubeere mugume ochegera gwe ragalevo nte tugenda kwegayirya Museveni chegera bali bo bagende bakikole mu bo bakikubo kulwabwe nga bo bwe bavayo ne bagamba nti bo begayirye Museveni bo kulevo ya bagende nti kulevo y'omuntu wa bulijjo nga kuye ku ndowooza ye atalina kyalubirira nti alubirira ntebe ya parliament atalubirira ntebe ya gwanga atalubirira kifo kya bwa kansala ya yagala muntu we kubeera mugwe muleka agenda akole kyasobola okufuna ekimuweddembe okufuna omuntu we. Kale twayanza tubadde n'omukulu Segawa Junior ensonga bwado bwagenze maaso n'okuba nti azirambika londamu ekyo kyowulira nti kinakolera ekikuyisiza obiteeka mu comment onyonyole lwaki oyisiddwa bubi okusinziira ku ekyo. Aba CD omusunsuzi linnya lyange olunaku olwaleero ankoledde kusula Motors n'agamba nti olutuuka kalenda emakindye oyitamu buyisi n'okkirira opposite Africa Oil we wali Isula Motors. Amamotoka gwe mulimu oguli wano oyagala kugula mpya oyagala kugula kugattako kuleeta yoga take off n'endala oyagala kugifuna ku kimanja mpola byonna bagenda maaso n'okuba nti babikolako. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.